kubanga balina ettima abo abantu tebagalira ddala kulaba nga oli mu ku developinga kubanga kuba kubalabisa era abo twagulawo ekitebe ensi yonna yali yebuuza bano baguddewo ekitebe mu myaka 4 gye bamaze ng'ekibiina twali twakaweza emyaka 4 gyokka ne babuuza ate abadde muyinza emyaka 4 mukozeewo ki ekirabika ffe nga NUP tuli committed ku dialogue twagalira ddala okubeera mu dialogue naye dialogue ng'erina okubeera transparent ng'erina okuba inclusive nga yabannayuganda si abantu batonotono genda mu kaluumu ne banywa akacaayi ne bavayo ne bekuba ebifaananyi akayimba president kayimba n'agamba nti batukasuka kulaalira okamanyi mwajja na birimba kakati omanyi ffe oluusi regime nga bwe nkugambye ebeerowooza nti egenda kati for example tuforcinga eyo etunafuye n'ebirala naye ffe wona wootusimba okay ne bootutwala n'ogamba nti kati tubasimbe wano awakaluba nnyonnyonnyo ojja kulaba nga tujaminatinze nga tuvuddeyo n'ebibala bw'olowooza ku mateeka ameka gavumenti ya Museveni ge yakaleeta ng'etagatinga NUP kyewuunyisa nga munange waliwo amateeka gaali wadde gagasa omuntu wa wansi mangi nnyo ng'abantu bayita mu bizibu bingi nnyo nga bwe balina prime minister nga ye leader of government business ne ku side eno walina okubeerawo leader of opposition kati ku ludda awali leader of government business bw'abeera ng'ali appointed kitegeeza nno alina okubeera appointed ate bw'ogamba nti ono abeere elected nti bamukubeko akalulu kitegeeza ne prime minister ne bagamba ne ba independent abajja nga banamunigina nabo kati bagenda kubeera ba opposition n'abalonde ba leader of opposition oba otegeera tosobola kuba ng'obbye akalulu n'ofuna ebifo 3 mu bimeka bye balina ate n'oyagala nti oluvannyuma lw'okubba ebyo ebifo ate ojje ne wano obeere nga gwaselectinga ani anaakiikirira oba ani anaakulembera oludda olukuvuganya okay kakati bw'ogamba nti kati nze alina okwesalirawo opposition yange tubeera mu ggwanga ki mwami bbala mu byali mukati tombuza oyo naawe mbadde njagala kubuuza kyaliko kyekituufu era mwe nga NUP ensonga eyo mugiraba mutya kuba kye mbadde mulwanirira oyo tomumbuuza kubanga ekisooka navayo juzi netegeeza abantu nti obuli bw'enguzi butandikira mu kubba akalulu ate abo babirimu ababba akalulu bw'ogamba nti bagenda kulwanyisa enguzi is just a show obuzibu buva waggulu General Museveni obadde owulira gwagamba nti yamusindisa okulwanyisa enguzi obadde omuwulira ng'ayita abaka ba parliament n'agamba kamboki eyo mbaye miliyoni 2 mbawa 5 mbawa 8 nga teziriko accountability nga badde baziweera mu maka g'abantu kakati oyo gw'ogambe nti akusindisa okulwanyisa ebuli bw'enguzi nkulamusizaako munnanga awuliriza osiibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero nze Walusimbi Evans mu studios okutuusaako program olutindo olunaku olwaleero mukulike abanyuse abakyakola mugende mu maaso abafunye ebizibu nyongera okubasaasira nammwe abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale olunaku olwaleero lwakuna nnaku z'omwezi ziri 23 omwezi gwa 7 mwaka 2026 olunaku olwaleero nina Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform simulala ye munnamateeka David Lewis Rubongoya lunaku olwaleero gwe tugenda okuwayamuuko naye nga tetunnabagenda mu maaso njagala okukulisaayo lunaku olwaleero kubadde kulonda kwa bukiiko bw'abakyala mbakulisaayo mwenna abagenze ne mulonda abakyala ku bukiiko obwo ndowooza afuuse omuntu owokuna oba owokutaano kubanga abavubuka balondebwa abaliko obulemu ne balondebwa abakadde nabo ne balondebwa kati abakyala nabo olunaku olwaleero balondeddwa ebyo ebifo 4 bigenda butereevu ku bukiiko obugenda okulondebwa ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 28 ye sabbiiti ejja era olukiiko olwo lunaalondebwa ssentebe anaalondebwa ajja kubanga olukiiko abantu basigalawo ye kanso y'ekyalo abawa amannya
ag'abantu bagenda okufuga nabo, omunaabeera omumyuka we, omuwandiisi, omuwanika, ndowooza n'ow'ebyokwerinda, then n'obukiiko obulala n'ebifo ebirala bijjuzibwe. So mbakulisaayo ate ne mbakubiriza ku lunaku olwokubiri mugende mulonde bassentebe ab'ebyalo, mulonde bassentebe ab'ebyalo kubanga nsonga nkulu nnyo. Awo nawo tujja kuba tutuukawo. Mulina mu studios olunaku olw'eggulo bannaffe ab'ekitebe ekya National Unity Platform oba ekibiina ekya National Unity Platform kyawezezza emyaka 6. Kyawezezza emyaka 6 nga kyetongodde obanga etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi nga kiri mu mateeka nga kiyitamu eryo etteeka wansi w'akakiiko ak'ebyokulonda. Naye embeera yabaddewo jjo ku kavule, natuuseewo nayiseewo ng'ebyokwerinda byabadde by'amaanyi nnyo. Twayogeddeko wano n'amawulire gaffe mwagawulidde nga twogerako n'abakulu okuva mu byokwerinda nga bagamba babadde balina okukuuma ekitebe ekyo olw'ensonga nti wayinza okubaawo obuzibu. Omukulembeze twamuwulidde obubaka bwe yatuusizza ngambo wa NUP, obubaka bwe yatuusizza eri eggwanga n'abawagizi be bonna okusinziira gy'ali, era byonna tugenda kubanga tubiyitamu. Secretary General nkusanyukidde nnyo ssebo, nsaba olamuse kubawuliriza. Sebo, mwebale nnyo okunkyaza olunaku olwaleero era ntuuse okulamusa kwange eri bannayuganda mwena abatuuliriza nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abalala tubagamba nti omukama mulungi era ekiseera kyonna omukama mulungi era zembeera ze weewaawo. Kituufu ekyo. Tubebaza abantu baffe emirimu gyonna gye bakola mu bugubi obw'ekitalo. Tetusaasira abo bonna abatuusiddwako ebizibu okusingira ddala family z'abaana baffe abaafa abaafiira mu njega eyaliwo accident eyo akabenje ako akaaliwo e Kapcholwa, n'abalala ababadde bafiira mu bwenje n'abantu baffe abalala bafunye ebizibu ebyenjawulo. Neyanziza olunaku olw'eggulo ekibiina kyawezezza emyaka 6 era mbayozaayoza myaka 6 si myangu okutuukikako. Naddala ekibiina n'embeera gye mutambuliddemu, naye twagala okuyita mu myaka 6 egyo. Nkimanyi gibaddemu omuseetwe, gibaddemu obusozi, gibaddemu ebikko, gibaddemu ebikonge ebibakuba kino nakiri, naye emyaka 6 nga National Unity Platform kiki kyenyinza okubuuza ekirabwako ekituukiddwako era eggula emyaka 6 egyo ffe nga babamanyi eno mwe muyinza okuba mulina ebirala bye mwabadde mujaguza era bye mukuza. Omuntu abuuza mu myaka 6 egyo ekibiina kya National Unity Platform kyabadde kigikuzaamu ki era kiki kye gibadde kiragawo? Ekitegeeza njagala kutangaza mu nti tetubadde mu kujaguza wabula tubadde mu kujjukira nti giweze emyaka 6. Tetusobola kujaguza mu mbeera eno gye tulimu nga Deputy President waffe wa Buganda Honorable Mwanga Kivumbi teri amanyiwa waali wetwogerera olunaku olwaleero. Tetusobola kubeera mu kujaguza nga President waffe ali mu buwanganguse era yakyogeddeko jo nti atwadressinga from exile. Tetusobola kubeera mu kujaguza ng'abantu baffe bangi bakyali mu makomera, abalala nga babuzibwawo n'ebirala bwe bityo byonna bibaddewo. So omukolo gwe tutegese gyo ekavule wadde gwakwebaza Katonda okutuyisa mu bingi nnyo bye tuyiseemu n'okujjukira bannaffe abaatuvaako battibwa n'abo abalala baze bafa mu ngeri ez'enjawulo, ate nga tusaasira abo bonna abafunye ebizibu eby'enjawulo, ate n'okwezaamu amaanyi ffe n'okweza obujja commitment yaffe eri struggle gye tulimu. So gwe mukolo gwe tubadde nagwo nabwe balenye okutuyozaayoza. Twebaza bannayuganda abatuwagidde ebbanga lino lyonna. Emyaka 6 tegibadde myangu, naye ate abantu abamu bwe bawulira National Unity Platform bayinza okulowooza nti kibiina kimazeewo n'emyaka 4 oba 3 olw'ebyo tusobodde okukola mu bbanga ettono ennyo olwa commitment okwewaayo kwe tulina ffe ng'abakulembeze n'abantu baffe bonna betukola nabo. So bingi nnyo betutuuseeko. Ekisooka okimanyi nti buli step yonna gye tubadde tutwala badde batulwanyisa n'okuba nga tulina ekibiina kye bayita National Unity Platform kyamagero kankiyogere bwe ntyo
kubanga najjukira bwe twali mu kisinde kya People Power twavayo ne tugamba twagala kuwandiisa kibiina kya byabufuzi naye ne bagenda n'abasajja abatalina nsonyi ne bawandiisa People Power ne bareserving erinnya eryo ne bagamba nti kakati kitongole kirabirira abakadde okay era ne batulemesa okuwandiisa erinnya lyaffe ya People Power era omulala n'agenda ne mu Electoral Commission naye n'awandiisa People Power Movement n'ateekayo nga bayagala kuregisteringa kibiina ekyerinnya eryo so ne kituleetera okukola bye twakola mu magezi Katonda ge yatuwa ag'ekitalo ne twanjulira bannayuganda ekibiina naye munajjukira bwe twamala okwanjula NUP bwe tuti Muzeeyi Kibalama ne bamukabbirawo n'oyo gwe yali naye nga muzeeyi akamala kuvaayo n'ategeeza ensi yonna nti kati ekibiina nkiwaddeyo era omukulembeze omupya ye President Kyagulanyi Ssentamu Robert ne bamuwambirawo ebyaddirira bannayuganda babijjukira ne tugenda mu kooti ez'enjawulo ne tugezaako okukola ssemateeka empya era ne batutwala mu kooti biki byonna ebizibu bye tubadde tuyiseemu obimanyi bulungi nnyo kiwamba abantu ne kitandika era omuntu gwe basooka okuwamba mu biseera ebyo 2019 yali mwannyinaffe gwe bayita Zulayika Nalukenge bwe bamuwamba aveeyo Bukomansimbi bwe bamuwamba abantu bangi nnyo amazima gali nti badawutinga ne sitole ye kubanga kyali tekiwulikika buli lunaku nti omuntu basomubuzaawo ennaku ezo zonna ne bamutuusaako obulabe ne bamukola ebintu bingi nnyo kaakati amazima gali nti abantu bangi nnyo baali tebakisuubira nti kituufu era batandika okukuba bituli mu sitole gye yawa naye yali nga aggulawo oluggi kubanga bwe bamala okukwata Zulayika after that abductions ne zitandika abantu ne babawamba mu 10 n'okutuusa kati waliwo be tutalabangako Bakanata Muhammad John Damulira Kibalama John Bosco Moses Kawenja n'abalala bangi nnyo ababuzibwawo mu mbeera eyo ne batandikira okukwata abantu baffe okubateeka mu makomera ag'enjawulo ne bwe twogerera olunaku olwaleero abantu baffe bangi nnyo abasuka mu 100 bali mu makomera ag'enjawulo abasinga tebawozesebwa nti tulina abaana baffe nga bwe mmanyi abakwatibwa mu kalulu ka 2021 bamachete bakalanzi n'abalala ne kooti ensukulumu bwe yavaayo nebalagira nti babatwale mu kooti za bulijjo gavumenti ya Museveni yagaana okubatwala mu kooti za bulijjo niwetogerero olunaku olwaleero bakyali mu komera nga tebalina kooti gye baddamu bana balugimu bagendayo buli week almost ne bagamba kye mulina okukola mukkirize emisango sobola ovaayo bwe muba temukkiriza emisango mwerabire nti mulivaayo mukomera kakati kwe kusoomoza okwo kwe tubadde tuyitamu onajjukira nti twagezaako emirundi mingi okukola activities ez'enjawulo ogenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne batublockinga president ayagadde okwogera ku radio stations era ne baziggyako ku mpewo oba ne bamugobayo ne tutuuka okuteeka offices zaffe mu bitundu by'enjawulo eby'eggwanga ebyenjawulo ne bazirumba okay ne balumba offices zaffe Omoro ne balumba Oyamu ne balumba Gulu kibadde kigenda mu maaso mukimanyi mwenna of course ekiseera kyatuuka ne kubanga ffe tuli committed tulina commitment eyo ng'abakulembeze nti newankubadde bwe twayingira kiri ekisanja ne tufuna ababaka ba parliament 57 nga ekyo kyali kituwa sente 12% ebitundu 12 ku buli 100 ne tugamba sente zino tetugenda kuzeewamu misaala tetugenda kugula amamotoka amanene nnyo tetugenda kutravelinga kubanga byonna obuyinza tubeera nabo okutuula mu lukiiko lwaffe olwo bayita National Executive Committee ne tuyisa budget bwetyo naye twayagala tulage bannayuganda ekyokulabirako ekyobukulembeze obulungi ne tugamba nti newankubadde tufuna 12% yokka sente ntono katuzikozese ebintu ebizimba ekibiina kyaffe kyetwakola kwe kuteekawo ekitebe ekisinga buli omu akimanyi nti ekitebe kyaffe ekisinga ebitebe byonna ebibiina by'obufuzi mu Uganda ate nga twali tukyayongerawo ne properties zaffe endala netwasobola okufuna muzimanyi tetwakomawo ne tufuna n'ebitebe birala mu Western Uganda ne tufunayo ne tufuna ekitebe mu Eastern Uganda ate nga ne mu Northern Uganda tulina enteekateeka ebeera n'ekitebe n'ebirala bwe bityo neteekawo essomero erigiriza obukulembeze newankubadde nalyo ne balirinnyamu egere okimanyi bulungi nti bajja ne balumbeera essomero ne batwala ebitabo byaffe byonna bye twali tuguze ne computers projectors n'ebirala tebabituddizanga ne bwe twogerera olunaku olwaleero
era yali alikulembera ne bamugulako omusango yali alwaninga essomero eritali mu mateeka netubagamba kiki mutegeeza lino tetugambangako nti it's an academic institution netubagamba eno department ya kibiina kiba kirina okubeera ne department ya traininga abakulembeze abantu baayo newankubadde bo of course aba regime kubanga nga bwe kugambe NRM yefuna ebadde efuna 75% ebitunu 7 mu bitano ku buli 10 ku sente zenjogeddeko ezibeera allocated by parliament fenga tufunawo 12 naye nekisobola okukola ebintu ebyo byetukoze mu myaka 6 bo ne 75% gye bafuna obawulira kati babeera Kyankwanzi gye batrainingira abantu Kyankwanzi kitongole kya government lyali badde essomero it's a national leadership institute nga buli eyetaaga okubaako obwabangulwa kekibiina kyonna kirina okugenda kyali badde kigenda buli omu naye bo bagamba mbu nno mwe temuteekayo kusaba kubanga Kyankwanzi erina administration eyaayo gye mulina okutegeeza nti twagala kujja tubangule abantu baffe kuba nina gwe nakibuuzaako ne mugana naye ebibiina by'obufuzi nga tembikiza baga Kyankwanzi nga bw'onojja ku radio Simba n'osaba nti njagala kujja ku radio Simba kola kino ne kino ne Kyankwanzi erina administration naye bagamba nti temugisaba kugendayo naye bo baba beetegefu okubalindirira sinuupu yokka DP FDC PFF naye temugendayo ekisooka kimanyi bulungi nti bye basomesaayo bya NRM era bw'otuukayo bw'oti bagamba byobadde olowooza bireke wali ebweru kakatuze kusoma ne bakupampingamu bo kye bayita NRM ideology okay era ozobalaba nga babeere bambadde uniform z'amagye fe obukofiira abantu baffe bambala red beret bava ne bagamba kyambalo ky'amagye ne batandika okuwamba abantu n'okukola byonna bye bakola bo bambala full combat ne batandika okuyigiriza Museveni bwali omulungi ennyo ne batandika okuyigiriza NRM bwekoze bino bwekoze biri leadership institute yali badde eyigi ebangula abantu mu bukulembeze so si kuba pampingamu ideology za NRM zibogerako gye buvuddeko olaba bagenze ne bajjayo abantu baffe South Africa okay batuse wano tebabakkiriza nagenda waabwe babatute straight Kyankwanzi babazze emitima kuba omuntu oyinza otuuka n'awaka no pressure ezikubiraawo kuba katusooke tubazze kwegamba babadde babudaabuda era babadde mu kubudaabuda oyogedde kirungi kyekugamba nti mu kubudaabuda era naawe kibakukwatira South Africa noddira mu abo naawe ate era kyekugamba nti National Leadership Institute yo yali baddewo kuyigiriza abantu obukulembeze kakati bano abantu obajja South Africa babiina byanjawulo biki naye badde balaba nga babayimbisanga abaana ba nasale obuyimba obusuusuuta Museveni okay obo bajjamu ebirowoozo ate kati ebirowoozo kyebyo bakomewe obadde balaba nga abantu abakulu nabalaba n'ensaasira ensi yaffe nga bali awo babagamba muyimbe akayimba nga bakuba mu ngalo kwegamba n'otunuulira eggwanga lyaffe nerigwewunyisa so naye twebaza Katonda nti bingi nnyo betutuuseeko nga bwe ŋŋamba tusaasira abantu baffe family z'abantu baffe batufaako ba Yasini Kawuma ba Rita Nabukenya ba Frank Senteza abantu baffe batiwa n'abalala bafa mu buli mbeera yonna gino emyaka 6 gibadde mizibu nnyo twafiirwa deputy president waffe wa Western Uganda gwe bayitanga Jole Mugisha mukama amumuze emirembe yatukola bulungi nnyo mu kuzimba ekibiina kyaffe mu Western Uganda era n'ekitebe ne mukitwala ne mukizimba n'ekitebe ne tukiteekayo so bibadde bingi nnyo ebitusomooza naye twebaza Katonda waawo nti emyaka 6 tukyaliwo najjukira nti General Museveni yavaayo n'agamba nti group ya Kyagulanyi ajja kugimalaho era tumukakasa nti kyayogera tekinatuukirira era tekigenda kutuukirira mbadde mmanyi kinaatera tekisobola kutuukirira kubanga group ya Kyagulanyi gyayogerako be bantu ba Uganda balinga mpewo basajja bakola ku boda abantu baffe abali mu butale abantu baffe abali mu nnimiro abantu baffe bonna abantu ba bulijjo banamawulire abasoma bataasoma badokita aba engineer aba abantu ye people power gemaanyi g'abantu so kugamba nti group ya Kyagulanyi ngenda gimalawo yes osobola okugulirira abantu abamu n'obajja ku mulamwa osobola okusiba abantu osobola okuwamba abantu n'okola byonna naye eventually
tusobola kumalawo idea eyo gyetutambuza. Neyanziza nnyo ampuliriza omulungi program Lutindo. Secretary General atuyisizza mu bimpimpi oba ebitonotono ekibiina bye kituuseeko ku myaka gino 6 babadde bajjukira tebajjaguza olw'ensonga omukulembeze waabwe ali mu buwaŋŋanguse, abakulembeze abalala omuli Mwami Muwanga Kivumbi, mukulu omukyala eyali akulira ettendekero lyabwe oba ebbanguliro lyabwe naye ali mu kkomera, omwogezi amyuka omwogezi Mwami Waiswa Mufumbiro ali mu kkomera n'abalala abasibe abalala. So n'agamba ebyo bibadde tebibasobozesa kujaguza wabula okujjukira. Naye emyaka 6 we giweredde nga National Unity Platform ekisanja kino erina ababaka beetute mu Parliament. Weewaawo nti nno ennamba ku luno yeesalako. National Unity Platform erina ba district chairpersons oba oli awo lwakuba ennamba yeesalako, abakulu mu bibuga ba councillors saako n'abakulembeze abalala ku mitendera emirala. Naye nga waliwo ensonga erabika okuba nti nno eyinza okuyamba ekibiina kya National Unity Platform oba oli awo kyetabaddeemu olw'ensonga ze mwawa, naye nga kati walabika wayinza okubaawo oluggi okuggulawo nti singa ensonga eno mugituddemu musobola n'okwongera okuzimba n'okumanya muyinza kweyongerayo mutya, y'ensonga y'omukago gw'ebibiina ebiri mu bukulembeze abatwala ababaka mu Parliament. Nti Parliament bwe mubanga muginywezezza, districts ne muzinyweza, ebibuga ne mubikwatako, n'ebyalo okwesimbawo katusabe munaafuna oba ennamba ezisingawo ku byalo obukiiko obulondeddwa. Njagala kumanya ensonga y'omukago ogwa iPod. Nalaba ku bbaluwa yo etegeeza ku nsonga eyo. Wano mutuuseewa nendaba nga bagamba ffe tulinze National Unity Platform. Omukulembeze n'agamba yajja ku delegatinga beyalekawo. Omukyala Zedwiga ekisanja kye kyaweddeko, kakati Mwami Nambeshe yaliwo. Twagala kumanya nga Secretary General kubanga buli ekikolebwa mu kibiina ekinaatambula mu kibiina kiva mu ofiisi yo nga Ssaabawandiisi. Ensonga y'omukago gwa iPod muyimiriddewa era ki ekiddako? Yeah, of course mu byogedde kuba nti enamba y'abakulembeze baffe yeesala, naye era abatuuliza njagala bajjukiza nti si musango gwabwe. Si kuba nti abantu tebalonda abakulembeze ba NUP. Abantu bava ne balonda, naye kati kye twalina ku mulundi guno tekaali kalulu. Era bamu ku ffe twabbibwa ng'ensi yonna yonna ekiraba. Bannayuganda balonda ababaka baffe bangi nnyo. In fact twali badde n'emivyo gyonna gye baakola singa ku tale centers ezenjawulo tebakola mu vyo gye bakola, twali badde n'abakulembeze ababaka ba Parliament abali wakati wa 9 mu 10. Kubanga tulina statistics eziraga abantu baffe bangi nnyo abawangula butereevu, ate nga sitaddemu bali be bawandukulula, sitaddemu bali be bagaana okwewandiisa, sitaddemu abo byonna obadde ozobiraba. So ate ekyagenda mu maaso ne kuba meya n'ebirala. Naye ku nsonga ya iPod gyoyogerako nakutegeezeza nti regime oluvannyuma lw'okulaba nti sente ze twali tufuna entono twazikozesa bulungi nnyo. Okay? Ne batwekanga guno omwezi tukoze ekitebe. We tumala emyezi 2 ne tuteekawo essomero. Ne tumala emyezi emeka ne tugenda embala ne tuteekawo ekitebe. Ne tugenda iganga ne balaba nga tuguddewo ekitebe kirala. Ate nga ne sente almost 60% ya budget yaffe ebategenda ku welfare kulabirira abantu baffe, family z'abantu baffe bali mu makomera, abattibwa n'ebirala bwe bityo. So regime kubanga balina ettima abo abantu tebagalira ddala kulaba nga olimu ku developinga. Kubanga kubalabisa era abo twagulawo ekitebe ensi yonna yali yebuuza bano baguddewo ekitebe mu myaka 4 gye bamaze ng'ekibiina. Twali twakaweza emyaka 4 gyokka. Ne babuuza ate abadde muyinza emyaka 4 mukozeewo ki ekirabika. So kwekola olukwesikwesi ne bagenda mu Parliament ne bakyusa etteeka, kubanga twali tutaddewo embeera ne tutegeeza abantu baffe lwaki twegatta ku iPod. Emu ku nsonga ezo yali nti yali NGO. iPod yali NGO, yali teri mandatory. Yali si yabuwaze kubanga yali NGO yatandikibwa
era nga si kitongole kya government. Ensonga endala zaali nti tosobola kuforcinga abantu mu dialogue. Ate dialogue kye tumanyi teri genuine, teri transparent n'ebirala bwe bityo byonna bitwayogera. Mbaliwa yaffe era nitubagamba ffe nga NUP tuli committed ku dialogue, twagalira ddala okubeera mu dialogue, naye dialogue ng'erina okubeera transparent, ng'erina okuba inclusive, nga y'Abannayuganda si abantu batonotono genda mu kaluumu ne banywa akacaayi ne bavaayo ne beekuba ebifaananyi. Nitugamba twagala twogere ku nsonga ez'essimba, agenda ebeera ki, bwe muba munteeseganya mwogera ku ki, kubanga tuze tulaba twali biseera ebyo twali tubagamba nti iPod ebbanga lyebaddewo emyaka egyo gyonna twababuuza achievements zaayo zesobola okulaga ki, kubanga enfuga y'amateeka tulabe ng'egenda ekendeera mu myaka iPod gyekoze eki gyemazeewo. Wali badde ogamba nti achievements za iPod kubanga omulamu omukulu gwa kunyiikiza enkola ya demokrasiya mu Uganda, that is a stated objective. Kakati bw'oba wakubawa max n'ogamba nti kati mumaze emyaka 15 max tubawa meka kogo omulamu gwe mugamba gwe muyimiriddeko. So ezo nsonga zonna twaziwa ne tugamba tetugenda kubegatako, naye nga bwe bagenda ne bakola olukwesikwesi ne bakifuula mandatory, ne bakifuula kyabuwaze okujoininga iPod. Ekisooka bw'oba oyagala kubeera member wa NCF kye bayita National Consultative Forum, osomera etteeka ligamba nti iPod emu ku department si mu National Consultative Forum. Then ne bateekamu nti mulimu ne department endala ey'ebibiina ebitali represented in parliament. Kakati ffe tubadde mu NCF ebbanga lyonna. In fact omwanika waffe gwe bayita Katana Benjamin ye vice chairperson w'olukiiko olwo lwa National Consultative Forum. Nga tanagendako twalina omugenzi Honorable Joel Mugisha yali vice chairperson w'olukiiko olwo. Kakati bwe bakifuula kyabuwaze netwesanga netugamba ne bakwata lino etteeka tuli wakanya era tugenze mu kooti kuli wakanya, naye kati etteeka erifuga mu kiseera kino. Zebbalwa zebalanga tubawandikira tubagamba constructively kati tuli mu iPod olw'etteeka okuba lyakyusibwa bwe lityo. Naye ne bavaayo ne bagamba si bwe kiri, ne bagamba mulina okuwandiika mugambe nti mwagala kuyingira. Ng'ekigendererwa kyali kyakulaba nga bwe twali tugenda mu kalulu tetufuna ssente ezitambuza akalulu. So ne bwe tubawandikira amabaluwa ne bagamba mulina okusooka ne mukola expression, ne tubawandikira amabaluwa ag'enjawulo. So okutuuka juzi bwe batugambye n'ebbaluwa gye twawandika nti yali sinambulukufu bulungi, kwe kuwandiika endala ne tugamba nti kale tu express interest era tulindiridde tulabe biki binaddirira. Naye fenga NUP mukimanyi bulungi nnyo nti buli space gye tutuukamu ate ebiseera ebisinga tugikozesa okulwanirira abantu n'okwongerayo ensonga zaabwe. So bo bayinza okuba balowooza nti batunyigiriza up to the point okuyingira mu iPod nga balowooza kigenda tukosa, ate ne tutuukayo nayo ne tugikozesa nga platform emu ku ezo ze tubadde tukozesa ebbanga lyonna okulwanirira abantu n'okutuusayo ensonga zaabwe. Ekitegeeza mulirwedde kati okubeera okugenda mu iPod. Etteeka likiragira likifuula mandatory kyabuwaze kati okubeera mu iPod bw'oba oli kibiina kya byabufuzi ng'olina ababaka mu parliament. Ate jjukira n'ekirala kyesoogeddeko ne bagamba nti bw'oba toli mu kagoogo tosobola kufuna ssente eziweebwa ebibiina by'obufuzi. Onajjukira nti twagenda mu kooti ku nsonga eyo era kooti yatuzeemu wiiki ewedde. Kooti zaffe ozimanyi. Kooti yavaayo negamba nti n'omuntu atagendako mu law school kusoma amateeka asobola okiraba nti tosobola kukwata etteeka n'oluyiso olwaleero ate n'oyagala litwaliremu ebintu ebyakolebwa emyaka 3 emabega. iPod MOU gye batambuza kati yali ya 2022. Ffe twavayo ne tubagamba nti etteeka engeri gye lyayisibwa mu 2025 baali badde kati bawandiikira buli kibiina ky'ebyobufuzi ne bakibuuza lino etteeka lize mwali agadde okwegatta ku iPod oba nedda. Tubaddemu naye bwe baaliiseera etteeka bagamba ababaddemu kiri ki NGO kyenkugambye nti yali NGO bebagenda sigala mulino balina okutambulira mulino era kooti nekiriziganya nabo naye era tugenda kujulira era mugenda kujulira tugenda kujulira kubanga ffe tukozesa spaces zonna newankubadde ebitongole byaffe tumanya ebizibu byabyo naki naye kivola tuteekayo zi election petition ne tukola ki kubanga oluusi obeera omunange n'osangayo omulamuzi nayimirira ku mazima
walaba omulamuzi yavaayo n'awa Honorable Mwanga Kivumbi bail gyebuvuddeko ekyali tekisuubirwa nga General Museveni akamala kwogera n'agamba abapolitician ba opposition tebagenda kufuna bail naye omulamuzi yavaayo n'akola ki n'amuwa bail n'abalala ebyembi olunaku olwaddako ne bamuwamba ku nsonga ya iPod katono nnyo nga tugenda okugivaako etteeka nga bw'olirambuludde nti kaakati liraga obuwaze ebibiina okujja okubeeramu naye omuntu n'ebizze byogerebwa baleeta etteeka ery'okuziyiza ensimbi okuyingira era walimanya bulungi eryayita nti tewakyaliwo obuvujjiriza obujja okuyamba bulina okwekennenyezebwa ennyo ekibiina nga National Unity Platform kibadde kifuna obuvujjirizi okuyambibwako n'abantu abalala omuntu bali waliwo endowooza egamba nti na bino byonna n'okukkiriza wadde etteeka weeriri kirabika n'ebyensimbi bibadde bitandise okubeekubya empi temulina we mujja ssente ate mu iPod erina amakubo agalaga ssente bwe zirina okujja bwe mulina okuzifuna kino omuntu oyinza kukimugamba otya n'okukimukakasa nti si ssente ze zibabuze oba ssente ze zibabuze ne mukkiriza okuyingira mu iPod wadde etteeka weeriri ebigambo byenfuna nga ekibiina ekyo kiyimiridde kitya nakugambye nakyogeddeko wano nti bwe bakyusa etteeka bakifuula mandatory ne bagamba nti bw'obanga toli mu iPod tosobola kufuna ki tosobola kufuna ssente ezo naye ssente ezo ekisooka abantu abatuuliriza njagala bakimanye nti mu mawanga agasuka mu 100 mu nsi yonna gawa ssente eri ebibiina by'obufuzi so saagala omuntu yenna yalowooze nti Uganda yokka yeewa political party funding naye n'ekigendererwa kyezo ssente nga bwe nkugambye olabira ddala baalaba NRM butya bwesobola okufuna ssente nyingi okuziyambako mu mirimu gyayo ate nga on top of that ne bakozesa n'essente z'omusolo kati ekyokulabirako baawo basindise billion 2 mu kalulu ka LC wabirabye bw'obuuza ssente ezo zivuddewa ng'ekibiina kubanga tumanyi ssente mekazi bafuna okuva mu consolidated fund tebasobola kunyonyola bw'olaba ebibiina by'obwanakyewa bibadde bikugamba nti baspendinga ssente eziri mu over 900 billion mu bululu buno bwe tubeeramu okenga akalulu ka president aka 2021 baspendinga over 900 billion ebyembi mu kalulu kano ekitongole ekyabakolako okunoonyereza last time bakigala nga bagezaako okulaba nga tekikola kunoonyereza okulala ku nsaasaanya y'ensimbi mu kalulu kano ketwakavaamu so amazima gali nti essente ezo tebaali zitaaginze ku iPod okay so bakikola nga bakimanyi bulungi nyo first world NUP kyokyobola nagambye nti mu bye tuyiseemu nga NUP gino emyaka 6 simanyi mateeka ameka agakabagibwa parliament nga gatagetinga NUP wagala basino simanyi UPDF amendment ne bakola regulations ezenjawulo ne bakola ki nga batagetinga NUP kakati leteeka limu kwabo ekigendero ekisinga kyali kyakulaba NUP tefuna ssente ng'eyingira mu kalulu kangwe nakyo okulabirako okumanya nti kyali kitagetinga NUP bwe bakyusa etteeka FDC bagiyita negenda nelisaini kubanga ne FDC yali eganya okugendayo bagiyita office iPod wali negenda nekola ki nesayiningira ku office nekibawandiika ne tubagamba kale naffe mutuyite tujje tusayininge ne bagamba nedda mwe mulina okusayiningira ku summit ndozo kiraba ate ne bagamba summit tenabeera kutuula okay kakati kyekyo omuntu kyalina okulaba nti intention yonna yali akulaba butya bwe balemesa NUP okufuna ssente ng'egenda mu kalulu ako kati etteeka nga bwe lyazze emabegako wali ebibadde byogerebwa ku iPod nga kigambibwa nti tebeerayo nnyo byamakulu biri eyo era ebintu nga bwe babiteesaako bwe bisigala tewabaawo kikyuka ku kigenda mu maaso mwami Museveni kwekubya bifaananyi na mwami Museveni n'alaga nga bwe bibadde byogerebwa n'alaga ensi endala nti affe ebibiina tukwatagana era n'ebibiina ebyabasookawo ng'ebintu ebyo bikivumirira nti kuba kunywa mbunye kacaayi naye kaakati etteeka lizze mugenda kugenda mu iPod biki
bye mulina oba bye mulaba ebirina okukolebwa mu iPod namwe bye mulina okusimbako essira nti kati tuli ba memba tuzze kino ne kino ne kino era kino ne kino ekiba tekikoleddwa gano ge makubo ge tulina okuyitamu okulaba nga bitereezebwa si kwekubisa bifaananyi byokka si kutuula na mwali Museveni n'abalagira nga bwe kibadde kyogerebwa naye iPod nevaayo nga ddala ekigitutte era ekigibeezesezaawo ekigiteekesezza ne mu tteeka kyerina okukola okuyamba bannayuganda nga bayita mu bibiina byabwe ebyobufuzi ebyenjawulo. Akayimba President Kayimba n'agamba nti batukasuka kulaalira okamanyi mwajja na birimba. Kakati omanyi ffe njagala kutegeeza nti mugenda okusimbako essira era kanzijaawo wenzijaawo nti oluusi regime nga bwe nkugambye ebeerowooza nti egenda kati for example tuforcinga eyo etunafuye n'ebirala naye ffe wona wootusimba okay ne bwotutwala n'ogamba nti kati tubasimbe wano awakaluba nnyonnyonnyo ojja kulaba nga tujaminatinze nga tuvuddeyo n'ebibala kakati gwe lindirira bwe tuba tugenze mu iPod eyo nga bwe nkugambye ate tugenda tusobola ogikozesa ne tugitaninga around ne bejjusa lwaki batukiriza nayo. Tulindirire mulindirire kubanga ffe tetwekiriranya bwe tugendayo tujja kubanga twogera ku nsonga ez'omuntu yennyini okay kubanga kati nga bwe batusindikiriza nga bayita mu tteeka eryo naye bwe tuba tugenzeeyo tujja kugikozesa ng'emu ku platforms kekali akayimba kekugambye okay oliye aba alowooza nti akukasuse oba akoze eki naye ate tebamanya plan za Katonda oluusi fe opportunity energy tujje tufuna tugikozesa nnyo kulwanirira muntu wa wansi muntu wa bulijjo so kyengamba nti abantu baffe batulindirire ensonga ze tubadde twogerako ensonga zenjogeddeko kati ez'okubba obululu ez'okunyigiriza abantu ez'okuwamba abantu ez'okukola ki ate nga bwe nkugambye tujja zibabuulira mu faces zaabwe ate bejjuse nti lwaki bakola ki oba oli abatukkiriza okuyingirayo. Okay. Ampuliriza omulungi programu Lutindo tugenda kuwummulamuuko katono tufune ku birango n'oluvannyuma tukomewo temuvaawo. Ampuliriza omulungi nkwaniriza ekitundu kyaffe ekyokubiri programu Olutindo Walusimbi Evans mu studios nina Secretary General Lewis Rubongo ya David mu studios emyaka 6 National Unity Platform egikuzizza tejaguza wabula ejijjukidde n'okubeerawo kwayo era gye tuli mu kwogerako naye bingi okusoomoozebwa n'ebyo bye batuuseeko. Mwami Rubongoya oluvannyuma lw'ekisanja ekisooka ng'ekibiina kya National Unity Platform kimalako kisanja ekyokubiri ne kijja ensonga ya iPod tugimaliriza kaakati watandise n'okubaawo okunyeenya mu bukulembeze obw'oludda oluvuganya mu Parliament. Omubaka Namala yaweebwa olukusa agenda atuule akole ennongoosereza mu kulonda ow'oludda oluvuganya naye nga mu ssemateeka ekibiina ekiba ekyokubiri era ekisinzizza ababaka ekireesa ababaka abookubiri abangi mu kifo ekyokubiri ababaka abangi kiweebwa omukisa oba olukusa mu ssemateeka ne kironda mu Paalamenti agenda okukiikirira abantu abo. Naye waliwo ebigenda mu maaso mu Paalamenti okukyusa ennonda ya Leader of Opposition. National Unity Platform we yajja mu buyinza mwami mubaka yali ow'e Masaka Honorable Mathias Mpuuga n'abeera Leader of Opposition. Ekiseera kye ne kituuka ekibiina ne kimukyusa ng'era ekibiina bwe kirina okukyusa. Mwami Ssenyonyi n'addako era Mwami Ssenyonyi bwe yawangudde obubaka bwa Paalamenti mulundi ogwokubiri era ekibiina ne kimusindika okubeera Leader of Opposition mu Paalamenti. Twagala kumanya ensonga eri mu Paalamenti ku kulonda Leader of Opposition mmwe nga National Unity Platform era abookubiri mu Paalamenti ensonga eno mugitunuulidde mutya era biki bye musuubira bye mulina okuwaayo biki bye musuubira bye mulina okutunuulira nga Mwami Namala aleese endowooza ye? Well, ekisooka of course byonna nga bwe nkugambye
boloza ku mateeka ameka gavumenti ya Museveni ge yakaleta ng'etagetinga NUP kyewuunyisa nga munanga waliwo amateeka gaali wadde gagasa omuntu wa wansi mangi nnyo ng'abantu bayita mu bizibu bingi nnyo tubadde twogera ku health insurance kati emyaka n'ebisiibo nga tugamba abantu lwaki temuleeta etteeka nerireetawo health insurance wana abantu baffe ne balekerawo okufa mu mbeera gye baali badde tebafaamu ng'amawanga gaffe amawanga mangi nago agatwetoolodde bwe gakola so bw'owulira kati nga balese eryo etteeka kyewuunyisa kyensobola okugamba nti ekisanja kino kya palamenti yakatandika kati palamenti mu kifo ky'okuleeta amateeka agayamba omuntu wa bulijjo nti kati baagala kuselectinga butaba baselectinga bwebaelectinga leader of opposition first of all kimenya amateeka kimenya semateeka mu multi-party system kiba kitegeeza nti nga bw'olina prime minister ku ludda luli nakugambye of course already bwe bafuna majority mukubba obululu n'ebirala ne bamaliriza nga balina ababaka abangi kakati ababaka abo nga bwe balina prime minister nga ye leader of government business ne ku side eno walina okubeerawo leader of opposition kati ku ludda awali leader of government business bw'abeera ng'ali appointed kitegeeza nno alina okubeera appointed ate bw'ogamba nti ono abeere elected nti bamukubeko akalulu kitegeeza ne prime minister alidinga luli oludda naye aba alina okukola ki kubibwako akalulu so amendment eyo ejjenga buli side eri teyeetaagisa first of all sikugambye naye nakugambye nti bw'ogamba nti alondebwe nono aba alina okulondebwa naye mu system zonna eza bw'obeera mu multi-party dispensation kiba kitegeeza ng'oli ku ludda luli lwa appointinga omuntu agenda okumukulembererako parliament nono gwe babba n'agenda mu kifo ekyokubiri njogera ku president Kyagulanyi Ssentamu Robert aba alina okubeera n'obuyinza okwapointinga ani agenda kumukulembererako oludda lwasindise mu parliament okitegeera so kati gwe bovaayo n'ogamba nawulira n'ogamba nti ne boogera ku kintu ekisingira ddala obwewuuso oba ekigambo kye mbadde ngenda kukozesa kisingako ekyo naye kanemu okikozesa tuli ku mpewo ne bagamba ne ba independent abajjanga banamunigina nabo kati bagenda kubeera ba opposition n'abalonde ba leader of opposition oba otegeera kubanga oli wagambira nti ndi independent abatalina kibiina kyaggwamu abatalina ludda lwagwamu in fact ne ba independent bali independent of each other okay tuba tetubelonginga ne bwe babeera ba independent tosagamba nti ono wa independent nono nti bebamwa buli omu abeera independent kululwe ng'omuntu kyova olaba yagaana okwassociatinga mu bibiina ebiriwo yabitunulamu byonna nagamba sigenda kubeera ku ludda oluvuganya sigenda kubeera ku ludda lwa gavumenti agamba zikambire wano wakati ndi ku lwange naye kakati n'owulira oyo musajja propose gyaleeta nti ne ba independent balonde leader of opposition oba otegeera otya okay so naye nga bwe nkugambye byonna bwetwogerako bu symptoms okay naye ekirwadde kinene nnyo kyafuga bbi kya bukulembeze bubi bwe tulina ekintu kino kireetamu bw'owulira ensonga eno tekwata ku NUP yokka kubanga tomanya 231 ne PFF esobola okuba nga yereesa abangi oba DP yereesa abangi oba FDC nzija nti ne NRM yennyini eyinza okwesanga ng'eri ku ludda oluvuganya naye kati akaseera kano katusooke tuleke NRM ebbali eri mu buyinza kino olowooza tekireetawooko ne mutuula ne mulowooza nti ffenna ng'ebibiina by'obufuzi kubanga abantu abasinga kino bakitunuuliza NUP abantu bonna batunuulira NUP kubanga ye leadinga naye kino olowooza tekiyinza kubawa omwaganya ne mwekuba mu ttooki ebibiina byonna ebivuganya ng'oggyeko NRM ne mutuula mu kisenge nga bwe tutudde wano ne tugamba nti yes kino kizze naye kaakati ensonga eno ngaffe abali ku ludda oluvuganya tulina gikwata bwe tuti bwe tugimaliriza tuyinza n'okulengera n'ebirala ebiyinza okutukosa singa biba bize bisanga gadi yaffe weeri ne tusobola okweprotectinga kino tekisobola kubaleetako wamu ne mubaako engeri gye mukikwasaganya ng'ebibiina wadde buli kibiina kirina endowooza yaakyo gye tuyita manifesto kino sikya ludda oluvuganya lwokka era nze njagala kwebaza oyo musajja Honorable Kaberuka ave kanundooza nalaba nga yimu kubaavaayo openere n'awakanyira etteeka
n'ababaka balala balina Honorable Kakozo we NRM nga balina naye bali wakanya kubanga tekikwata ku opposition okay kikwata ku butya eggwanga lyaffe bwe likulemberwa tosobola kuba ng'obbi akalulu n'ofuna ebifo bisatu mu bimeka bye balina ate n'oyagala nti oluvannyuma lw'okubba ebyo ebifo ate ojje ne wano obeere nga gwaselectinga ani anaakiikirira oba ani anaakulembera oludda olukuvuganya okay kakati bw'ogamba nti kati nze alina okwesalirawo opposition yange tuba tubeera mu ggwanga ki okay kwegamba n'ogamba nti okubba akalulu nenfuna bano ababaka bonna batekimaze n'ogamba naye n'oli akulembera abanvuganya nze kambeere nga nze alonda ani agenda okunvuganya obulungi nga bwe njagala kakati tuba tukyalina eggwanga so kino kikwata ku buli muntu yenna nga bwe twogera ku kiwamba abantu ekitta abantu n'ebirala byonna byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe kivola tubeera tubagamba nti bino bikwata ku buli munnansi era pulezidenti yagamba mujja kiwulira omanyi abantu baffe abamu bwe bawulira ng'ekiteeko ekyo bwe kijja bagamba kikwata ku NUP olina okimanya nti leero kiri ku NUP enkya kijja kuba nga kijjawo nga bwe nkugambye twatandika kiwamba abantu nga kitagetinga ba opposition naye kumaliriza munange n'owulira nti kati omusomesa we Makerere bamubuzizaawo n'owulira nti kati ate kiri mu basuubuzi ndabye waliwo omusajja abadde awagira NRM era nga atuvuma nnyo mu Western Uganda eyo nalebe nga bagamba nti bamuwambye kakati ensonga ezo twogerako buli omu alina okumanya nti zimukwatako za ggwanga si za kibiina kya byafuzi wabula tulina okulowooza infact twalibadde tulowooza ku mateeka butya bwe tusobola okugakyusa ne twongera okunyweza enfuga ya demokrasiya oba ne tugizaawo yayonooneka twalibadde twogera kuzaawo term limits twalibadde twogera ku bintu ebyo bisobola ate okuyamba eggwanga lyaffe okwewala ebizibu ebiyinza okuddirira singa tugenda bwe tutinga bwe tutambula kati okay wiiki ejja kulonda bakulembeze ab'ebyalo National Unity Platform nga mmwe ensonga eno mugikutte mutya era n'olunaku olwaleero katusabe kubanga ebisinga tebinnaba kufuluma okumanya abakyala abawangudde era nga nawe Secretary General oyinza okuba n'ennamba tonnagimanya babaka ku byalo ki abakyala abawangudde abali ku kaadiyo eya NUP naye ne wiiki ejja tugenda kulonda nze ngenda kulondera Kitega waffe Mukono constituency yange mukyala Namboze yagikiikirira so nange gye ngenda okulondera njagala kumanya mweteeseteese mutya era ensonga eno mugikutte mutya tujjukire akalulu ka mugongo mukyalina ebinuubule oba wakyaliwo ebinuubule mu kulonda kw'abavubuka naye ekiri ekyessomo eryali mu ky'abavubuka mukyetegekedde mutya ku bwa ssentebe bw'ebyalo ekisooka luyali kwogera ku butali bwenkanya buli mu ggwanga lyaffe akalulu ka LC bakongerayo emirundi mingi nnyo njukira akalulu twalibadde twakakuba emyaka 3 egiyise ebasigala nga bakongerayo ng'ekigendererwa kyabwe kyakulaba tekabeerawo nga tetunagenda mu kalulu ak'abangi era bwe twakavaamu ne tulowooza nti oba oli abagenda kukateeka mu mwaka gumu oba ebiri kati mu kiseera kino nga bwe nkugambye olwedde ne balaba nga ekibiina bakijjako ssente ne baleeta sovereignty bill nga bw'ogiraba era ne bagezaako okulaba nga bateekawo ennatti zonna ezaali badde zivugirira ekibiina kyaffe kya NUP ne bamakinga sure nti tetulina obusobozi obwo ate bo nga bwe nkugambye balolizinze biliyoni 2 ne bazisindika eyo mu byalo ku buli kyalo era ne bateekako n'emitwalo 10 mbadde njogera n'omuganda waffe mu district emu n'agamba nti bakandidate ba NRM badde emitwalo 15 mu district eyo kakati obwo bwe butali bwenkanya bwe twogerako kubanga ebibiina byali badde ku level playing field okay NUP kyeri entitled to nolaba nga kize kakati NRM gyoyogerako sente zaali badde zigenda mu NUP simanyi oba okimanyi nti bazitwala okay ezo zibatujjako 12% gyenkugambye era abatwalako 75% yezo sente ne bazigatta ku ezo nga kiri kye tubadde twogerako tumulina ababaka 3 ate mwagala kusalirako neruno oludda kati newano bwekiti bwe kiri nti sente zibadde bafuna 75% baalaba nga tezibamala ne bagamba lwaki tetweyongera nezine zibadde zigenda mu NUP
so kwe kusoomozebwa okwo kwe tulina mwali badde mutulaba nga tukola activities nyingi mu kalulu kano aka LCs twali badde tukunga tutambula wona naye batusiba mu mbeera eyo naye ate nga bwe nkugambye ffe challenges zonna zetubeera nazo tusigala nga tuyimiridde ku kintu kye bayita maanyi g'abantu era ekyo kyogeddeko nga njagala bamemba baffe bakitegeereyo ne bacandidates baffe bayinza okuba nga babuuza ffe lwaki ekibiina tekituyambe bwe kiti lwaki naye n'ekirala ne mu kuwandiisa bacandidates baffe ndowooza badde obiraba nga abantu baffe bagenda okwewandiisa bagambye nti temuli mu register okay ngoli ayagala kubeera candidate ne bagamba toli mu register ate nga wabadde alondera ebbanga lyonna abantu baffe bangi nnyo aba NUP ne batuuka ne bagamba tebali mu register n'ebirala bwe bitebaddewo naye bacandidate betufunye tusaba bannayuganda bonna abalonde temubasubiramu ssente bano abantu baffe kyenjogedde wano ffe NUP tuliwo lw'abantu era tubadde tukubiriza abantu baffe bana bayiseemu bamaking sure nti basavinga abantu newankubadde tulina ababaka 58 bokka mu parliament naye bwe boogera eggwanga lyonna likimanya nti NUP mweri mu parliament so mwesige bano abantu baffe aba NUP mukimanyi nti bwaba bamaze okuyitamu tugenda kubayita tubatendeke butebe balina okuweereza abantu okulaba nga basavinga abantu baffe era njagala kwebaza abo bonna aba withstanding intimidation kubanga abamu batya munange ne bagamba kukyetwalaba mu kalulu k'abavubuka kukyetwalaba mu kalulu kano ak'abangi era nze kandi esimba nga independent newankubadde ndi wa NUP munda so njagala kwebaza abo aba withstanding intimidation ne besimba nga ba NUP tugamba buli olaba wa umbrella simba mu mugongo gw'oyo muntu tulonda umbrella dakiika nina 3 manifesto ya NUP oba ebintu byammwe ebiruubirirwa kwe kulaba nga omuntu afuna services ennungi enguudo ennungi amalwaliro amalungi amasomero amalungi n'abakozi okulaba nti omukozi agwira ddala mu kifo ekyo civil servant n'akolera ddala omulimu gwe kuba minisita be baakalonda mu ddakiika 2 akadde kankutte mwami bbala mu byalimu kati tombuza oyo naawe mbadde njagala kubuuza kyaliko kyekituufu era mwenga NUP ensonga eyo mugiraba mutya kuba kye mbadde mulwanirira oyo tomumbuuza kubanga ekisooka navayo juzi netegeeza abantu nti obuli bw'enguzi butandikira mu kubba akalulu ate abo babirimu ababba akalulu bw'ogamba nti bagenda kulwanyisa enguzi so talina kyagamba kubanga ekisooka nga bwe nkugambye the first step okubeera omulyake n'obuli bwanguzi etandikira mu kubba akalulu ate namulabye nga wana speech awo ng'ayogera ku byali ajumani agamba waliwo obuzibu ne bamusindikayo kwegamba abantu bwe batyo abatakkiriri kubanga okulaba nti waliwo free and fair election kyekiyamba eggwanga okubeera ne accountable leaders abakulembeze ne bamanya nti baboosi baabwe be bantu ba bulijjo kakati n'ekirala ebyonna byonna byolaba it is just a show obuzibu buva waggulu General Museveni obadde owulira gwagamba nti amusindisa okulwanyisa enguzi obadde omuwulira ng'ayita ababaka ba parliament n'agamba kambooki eyo mbaye miliyoni 2 bawa 5 bawa 8 nga teziriko accountability nga badde baziweera mu maka g'abantu kakati oyo gw'ogambye nti akusindisa okulwanyisa obuli bw'enguzi obuli bw'enguzi butandikira waggulu era ffe approach yaffe gamba bw'oba yakulwanyisa buli bwanguzi tandikira mu state house mega sure teri buli bwanguzi kigende mu parliament kiroke kituuke ku districts naye bino byolaba mbogenze mu district ate ogenda biranga bifizzling out kubanga tebalina political will erwanyisa corruption mu ggwanga neyanziza nnyo neyanzege sibula bawuliriza abatuuliriza mwena njagala kwebaza abatambudde naffe mbaleetera okulamusa bannange okuva eri president waffe president wamwe gwe mwalonda owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert era tugenda mu maaso n'okubanja honorable Muwanga Kivumbi tetumanyi wawaali tumusabire naye tumubanje ffenna nga bwe tuli tukubiriza abantu baffe mugende mulonde mwetabe mu kalulu ka LC1 ku kyalo eyo position nkulu nnyo kubanga ye mukulembeze atandikirwako neyanziza nnyo neyanzeege program lutindo lunaku olwaliro bwe tutambudde ku lunaku olw'enkya ate tujja kuba tudda naye nga ennaku z'omwezi 28 kulonda abantu b'e Katikkolo gye tuli naffe muto wange Mivule Peter we muba nga mumulabamu obwesige neyanziza nnyo neyanzeege okutuusa olunaku olw'enkya wangaala ayibeene